Abavuganya ku bwa president ali mu myezi ebiri abavuganya ab'enjawulo bazenga bakunganya omuwendo gw'abantu mungi mu bitundu eby'enjawulo gye bayisenga basagula akalulu ng'era kino kisinze kulabwako mu nkungaana za muna NRM Yoweri Kaguta Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform saako Nandala Mafaabi mu bitundu ebimu. Kyokka bannabyabufuzi n'abalondoola ensonga z'ebyobufuzi balabudde abavuganya nti omuwendo gw'abantu mu nkungaana z'okuwenja akalulu tegusaanidde kubeeyinuza okulowooza nti bano bonna babeera balonzi baabwe. So si katalaba tetukitwala butwazi nti kyabuliwo nti buli abayina olukungaana nga lumaamiddeko abantu bangi era abo abantu bajja kukyukamu babeere ng'era be balonzi. Abantu abo be bamu abajja ku lukungaana lwa gundi n'olwa gundi. Naye nga almost 20% be balonzi. Abantu abasinga bava mu bitundu birala ne bajja mu bitundu ebirala. Oli n'agamba bane wajja kubayo lale gwe gundi mutegeka abantu bamwe nawe mutegeka abantu bamwe tusinkane mu X. Nolwekyo abantu abasinga abeera ku lale zaabo. Abasinga si wa bitundu ebyo. Omusomesa w'ebyobufuzi era omulondoozi wa Professor Siraji Nsanja agamba nti weewaawo ng'obungi bw'abantu mu nkungaana kye kitandikirwako okulaga amaanyi ago ye yeesimbyewo nti kyokka oluvannyuma ono abeera alina okussaamu amaanyi amangi okukakasa nga abamukungaanirako bonna bafuuka abamulonda. Bamaze okuvaawo awo weetaaga structures oba emirandira egiwumbawumba abantu bano ne baddayo ne beetwala obubaka bwo. Kati emirandira egyo n'ogikozesa okuddamu era okuwumbawumba abantu abo n'obakunga ne bagenda ne bakira obubokisi ne bakulonda. Awo omunnabyabufuzi bw'asobola okufuna mu nkungaana ez'amaanyi ezibeeramu abantu abangi. Nsanja atubuulidde ku bintu olumu ebikuŋŋaanya abantu mu ziraale. Mu society nga zino ezikyakula oba mu mbeera zino ezaffe ezikyavaayo obuvi bannabyabufuzi babeeranga kyabulambuzi. Kati waliwo ekibuzaabuza kye tuyita political tourism eri bannabyabufuzi bano nti abantu bajja kujja alabe bulabe gundi afaanana ata president simulabangako naye nga aba talina mutima guli gwakubeera nti ajje olwakuba nti awagira president oba awagira candidate gundi ne gundi. So bannabyabufuzi balina okwegendereza nnyo akanyomero ako. Enkungaana ezimu zize zirabwako nga zeetabiddwamu n'abaana b'amasomero. Kino Siraji Nsanja akivumiridde newankubadde ng'akkiriza nti kikulu abaana okumanya ebyobufuzi by'eggwanga lyabwe. Obulungi bwa mulundi gumu nti bano abaana oba obalaze nti enkola ya demokolasi y'ennungi naye obuzibu obulimu mbu oba owuddisiza ensi n'ogiraga kirala nti olina obuwagizi obw'abantu naye ng'ate abantu bewaleese si be bantu abatuufu kubanga abaana bano abasinga babadde bali mu myaka egitanaba kuyingira kubeera nti babawandisanga balonzi nti bakuba akalalo. Ekyokubiri kikosa ebyenjigiriza byaffe. Ekyokusatu kyekimu ku bintu ebisobola okuleeta obutabanguko. Ku nsonga eno yeekulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama bagamba tekirina mbuzibu wadde abaana okugenda mu nkungaana okuva lwekiri nti bano be bakulembeze ab'enkya. People who are voters, do we have some people who are voters in our schools? I have been going to secondary schools myself as chairman. I've been talking to students and the first question I would ask, how many of you are registered voters? Quite a number would raise their hands. Those who are 18, those who are in senior 5 or 6, they are voters. And those are people, they are also supposed to vote. They are some of them on the voters register. So when they are allowed to attend a rally, I don't see what problem there is. Bannabyabufuzi abalala betwogeddeko nabo bawadde endowooza zaabwe ku ky'okujjumbira kw'enkungaana n'ekyokutwala abaana b'amasomero ku ziraali. Ebiseera bino bye tulimu buli muntu agattagatta abaddewo atya. Kuba abaana b'amasomero abo kyemmanyi nti baba n'ababakulira bedmaster badirekita b'amasomero. Kati omwana omuto tabaawo na choice kwesalirawo wabula kye bamugamba kyasobola okukola ki okukola. Kati bw'abanga oli asobola omukozesa ekyokugattagatta n'ayitawo kyolina omumanyira abamusasudde kati badirekita bye bafunamu. Okusingira ddala leading party ya NRM yeeraze nti no ye yagala kulaga nti erina numbers kyova olaba bakolamu ne directive kuba twalaba emu ku kiwandiiko ekyali kya CAO nga alagira amasomero agamu okulaba nga galirizinga abaana gabatwale kulaale. Kati bo baali bagala numbers naye ate ekirala nti omwana wabanga alinga mu tertiary institution waggulu kiba kimuyambamuko okulaba nga ayiga ebyobufuzi bw'eggwanga. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Racket TV amalindirire.